Tusobole banyabo mpanirizaako omukutu gwaffe olwana lwaleero divine omanya n'eddoboozi ensei n'alankawala n'emirembe. Ino twatuuse studio zaffe okuba nga tubasabukirira nsonga za buwangwa nnono y'essaawa tuddeeka y'essaawa bannange twezuule tekirina kikikwijako. Beebaza mwenna abeekuumira ku mukutu gwaffe guno ate nno buli wetukeberakebera ne tuyita ku bibuuzo by'omuteekayo tuddiramu ddala amaanyi ne tumanya nti bannaffe nno bye tubasomesa mubiwa obudde era naffe kitupika ne kituleetera okuba nga daily tuba nga tulina okuba nga tubayiiza ebinyuma. Kale gwe n'omupya nkwaniriza era sooka osharinge eddoboozi lino ly'owulira oluvannyuma likinga page yaffe ate tukuma ku ekyo subscribinga ojja kuba nga ofuna notification buli we tunaateekayo omusomo ekyo tekibeera kisufu. Yamba batumiddeko mwenna abali abaagala ensonga z'obuwangwa n'ennono nga gwe teweetiiririra nga totiiririra nsonga z'abajjajjaabo ng'oli proud 80 ng'ogamba yes nze ndi mwana w'abajjajja abajjajjange be bannwanirira be mba nkolera kino na kino. Thank you so much, big up. Batumirako mwenna abagamba nti nze ebintu bino mbikiririzaamu naye munnange sisobola gambako munnange naawe nkusabira essaala bukere ku makya ng'osobola okuyimirira n'ogamba wange why not katukkirize mube nga twaniriza omusomesa waffe mu studios abadde tonatuuka ate nabe nga atusabukirira atuwulira kyatuletedde tukyali ku nsonga ya bukojja si bwe kiri. Kale tulokalire ate olabe leero tugenda bbanga tuzaakoki. Hello, ndabuzako mwenna abasebo ne banyabo basaalongo ne bannaalongo wamu n'abalongo batunda abaami n'abakyala. You know, people go like naalongo kuza basaalongo ne bannaalongo bokka. Nedda bannaye at the end of the day tebigwera you either saalongo or enaalongo or Kati saalongo yabeera atya? Saalongo yali what? Sikitegedde. Abali yali tebakiraba. No, just describe it. Saalongo yata. Saalongo ye muntu atuddemu obuyinza obw'abajjajjaffe abo abazaala ku balongo, that is in case batannabazaala. Okay. Naye nga in reality kye tumanyi wano is that saalongo ye muntu azaala abaana ababiri. Okay. Yeah. Saalongo si y'oli omusajja abeera ow'amaanyi nga Abasaalongo gaba maanyi. Yeah. Nga bw'olaba nti wannaalongo gaba maanyi. Okay. Nga bw'ogamba nti obulongo gaba maanyi. Nze nali manyi basaalongo beebala abasajja babeera ne six packs. You know? Packs? Yeah. Oh. Yeah, nga bambala buno obupale obwakabe. Oh. Yeah. Nga batabu. You have such an imagination. It is not an imagination. Okimanyi abantu bamanyi basa. Okay. Bannaalongo, okay. Gotofaayo. Ngenda basaalongo be batya, bannaalongo be batya, abalongo be batya, and nnaalongo bw'aba alina amaanyi ag'obwannaalongo abeera atya, asobola kukola atya, asobola kubeera how can that energy benefit you? By the way, okimanyi okosikuyiga kuloga abatudde mu bwa ssaalongwe naye nga tebamanyi na buyinza bwe balina. Ng'omuntu obutono ennyo bwe buti. Kati nalo nkankubuza kino ekibuuzo. Omuwuliriza kyeyambuuza by the way yagenda n'akuba essimu n'abuuza waliwo possibility y'okubanga yes tetunnatuuka ku mulamwa nkimanyi abamu mwatandise dde ogamba ate nalongo yagambye tugenda soma ku bukojja. Yes tujja tugenda bikula naye kkiriza kano nkayiseewo waliwo possibility y'okubanga omwana omuwala atuddemu obwa saalongo just gamba bugambi yes or no tweyongereyo maaso. Yes. Sabula agambye yes kati oyongereyo. Olwaleero tugenda kulaba ku nsonga yaffe ey'obukojja. Last time twalaba obukojja ne tulaba obukojja kiki. A lot of people babeereyo ne bawulira obukojja here and there obukojja bukutawaanya obukojja n'okola ensonga za Kabaka n'ozimalayo obukojja n'obeerawo. Obukojja si ye wava abasezi. No, obukojja yeva maamawo. Okay. Yeva maamawo. Kyekika mwe bazaala maamawo wabeerayo bajjajja bakojja bamaama babeereyo ebukojja. So olwaleero njagadde tutunuulire obukulu bw'obukojja. Obukojja buno ate era nga bwe buvo
as in jetwava, as in fenna. Obukulu is what? Obukulu is like importance? Yeah, the significance of bukojja. Okay. Kati maama wo omukyala ono yazaalibwa kati during her creation yazaalibwa ng'alina amagi mu ndamu ye. Okay. Kati akula nago then n'afumbirwa then ne bagira batya they amalgamate njagala okozesa ebigambo byentegeera like ebintu bwe bityo. Ebigambo ebimu lwaki tobyatula mu Luganda? This egg is fertilized, like eggi lino liwakisibwa omwami. This is a one-time deed. Nalongo otutwalawo. Otutwalawo. Tusoma bukojja. Okay. Significance. Tutandika olwo. Omwana ndeetereyo giraasi y'amazzi. Nja kwetaagirako ne kagonde akamwanyi. Kakati eggi lino erigira munda ya maama wo. Jukira, this lady has existed with this egg. What is egg? As in egg over egg? Egg. Munange n'oluzungu oluganda simanyi oyagala tubuzaabuza. Egg is what? Egg mu luzungu nagamba it's called an egg. Egg? Yeah. Nze mpuliranga gwe asawundinga ekigambo kya egg. 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 Yeah. So, okay. Ne taata wo aba yazaalibwa n'enkwaso, actually bagiyita nkwaso. Enkwaso eno yekwata eggi lino n'eriwakisa. Okay. Yeah. The only difference is nti maama wo bw'amala okufuna taata wo eggi lino ate lisigala mu lubuto lwe nga liri fertilized for another 9 months also. Yeah. Ate lyalira awo wakulu nnyo. Awo we wali science and technology. Kati emyezi 9 nga eggi lyetonda ekisooka n'ekibeera ekintu. Asooka n'abeera kintu. Okay. Wamala n'afuuka first Muganda first Munyankole. Kiri mu lubuto. Okay. Kirya ku maama. Kintu. Yeah. Ekitegeeza abakazi balina kintu. Mu lubuto. Okay. Yeah, olaba mu bwangwa bw'Abaganda we don't name olubuto nti oba mulimu omwana because you're not certain. Kati mwewe Abaganda weba ekyali fetus mugiyita kintu. Yeah. Okay. And what that woman is carrying tuliyita ettu. Ettu. Yeah. Okay. Ettu is unknown wrapped thing akataako. Yeah. Kire kiri mutu kimanyikanye nekyo. Okay. So egyo emyezi 9 omwana afeedinga ku maama we. Maama we byalaba naye byalaba. Maama we byawulira naye byawulira. Bwe kuba kunyiiga. Kati maama ono waasera. Maama ono aba asobola osera n'omwana eri aba asera. Ayinza obutasera. Naye hormones ez'obusezi olaba nalo. Zimukwatirawo. Unfortunately, nti abantu twakolebwa nga waliwo amasannyalaze gano agatutambuliramu era ne wabaawo n'amazzi gano gayite chemicals. Sinafuna bulungi linnya lyago banaye agamanyi gambulira mu comments. Naye nga buli activity gy'okola ng'oli lubuto ne bw'oba toli lubuto, like the body releases some kind of hormone in you. Bw'osanyuka waliwo chemical efuluma, bw'onyiiga waliwo chemical efuluma. That's why nti n'abazungu abo banguyira okumanya omuntu ng'anaafa kubanga era bw'oba onoofa there is certain chemical ereleasingibwa mu bungi mu mubiri gwo ereetera omuntu okumanya nti this person is not survive. Okay. So ezo chemicals gye zikoma okubeera released kati jjukira zireleasingibwa muzisharinga neki n'omwana. Zireleasingibwa muzisharinga n'omwana okukakana nga emyezi 9 gino omwana gy'amala mu nda ya maama yasanga ng'atwala ebitundu 9 ebya maama eryo ebbanga ly'amala naye ng'ali mu lubuto. So lwaki dda bagambanga nti even now mukazi w'olubuto omukwata bulungi
kubanga situwagala bino byayitamu bibeere transferred eri omwana. Bino ebyokuba ng'obadde omukuba olinda n'amala ozzaala n'oddamu n'omukuba embooko ze. Okitegeera gwe ky'oba okola wandiika emisango. I don't encourage men to beat women. No, tekiri fair. Actually sina kya buntu owulidde okakanoza ku mukulu muno akuwa essanyu eryenkanidde n'otandika okumuuta. Ate nze nno sikirabanga nti ekikolwa kya gonde kya bujozi, kikolwa kya butiitiizi. Omusajja yenna eyatondebwa ng'olina obusajja nga tolina bugonde bukyala. You are a man for crying out loud. Ekikuyisa omusajja kuba olina ebikufuula omusajja. Kati ekitonde kino nga bakugamba kiri mu mikono gyo, kiki ekikubye omukyala ono? Funa basajja bano, basajja abatiitiizi. Era kyekikolwa ekisooka okulaga nti omusajja gwolina mutiitiizi buli wabanga agalulira nakkuba essaawa yonna ayinza abawulira nga byonna byakukola tebikutuuka bulungi, so kakulumye you feel that pain eyo ng'agyekakasa nti asobola okugikutuusaako. Naye nammwe bajjajjammwe bajja bakuba embooko. Ndowooza egimu ku misomo gye twateekayo previously twasomesaako ku balubaale butya bwe mulina otwalira obulamuzi bwammwe. Ojja kudda ku mukulu munno omukubenga naawe obeeko kyokola bajjajja bakusabula embooko eziri serious and like gwanga oba okuba banno. Kale kyokola bannange saagala bakyenkole sometimes newe tuba tunyize tulina okweddaaberezaamu. Kale omwana ng'azaaliddwa ffenna tukimanyi bulungi nti maama yamuyonsa okuyitira ddala mu kaseera kano ng'omwana tannaba kutandika kulya mmere okutuusa lw'ava ku mabeere. Awo wonna tukuŋŋaanya bwa maama muffe. Omwana bw'ava ku mabeere atandika okulya emmere naye jjukira emmere eno erima mu ttaka ewa kitaka kya nawansi ne maama nabitaka. Kale ne tubanga okubeerawo kwaffe nga tuli balamu olaba nti obukojja bwe butuwanirira ekitundu ekinene ennyo. Ekitundu ekinene nnyo. Ssekabaka Muteesa, this interesting story mbeera njiddamu and I like it when I do it. Ye leero mu studios ngozi oli musanyufu kyekisooka share the news. Yali agenda awo nga bamagulu meeru bakajja. So this guy is Mapeera and his company, they're like tusaba tukuzeeyo ku ttaka tuzimbeko kyaki yaffe. And he's like wemba mwagala ebyo mugambe olukiiko lw'abataka. Of course. So these guys go and come back mu lukiiko and they are like tusaba bakabaffe mutuguze ettaka tuzimbeko kyaki. And olukiiko is like no, ezo ensonga beene yazibeeramu. So they had to come bamitinga olukiiko nga ne beene mwali. It will get so complicated. So these guys come and they're like tuze ffe mulaba wano bamagulu meeru nga tusaba mutuguzeeyo ku ttaka tuzimbeko kyaki. Kabaka n'agamba abataka basalewo. And abataka they were like ffe beene gw'onootema gwe tunaalimisa. Gw'onaatema? Gwe tunaalimisa. Omuyini. Yeah. Anti naawe ebigambo olwawo bikutula. Decision to him to make. And they are going to abide by kyonna ky'anaaba akoze ki. Ky'anaaba asazeewo. So these guys beene n'asooka abuuza ono dearest Mapeera n'amubuuza gwe dearest Mapeera eyo wammwe eyo how do you procreate, tell me, muzaalibwa mutya? And Mapeera is like kiki ky'otegeeza be? N'amubuuza we don't know,
babalonda nga bwe balonda ebikoola baba bajja miti nga babajja engalabi oba nammwe mugiranga ffe ne we tugira mu kisenge. And this guy is like, yeah, bene naffe eno tugira nga bwe mugira naffe bamama baffe bafuna embuto 9 months ne batuzaala. Ekitegeeza bwe babazaala babayonsa. Batuyonsa. Babayonsa. So bwe bamala okubayonsa awo bwe muvaawo mutandika okulamu. Tutandika okulya emmere. Emmere eyo eva mu bwengula n'egwa. Emmere eyo mugifuna mutya? Bene emmere tulima nnime. Mulima nnime. Ekitegeeza ettaka, they are the breasts. Sikyo? Gemabeere agabajira. Emmere, they are the breast milk. Nti bene bwekityo ddala bwe kiri. N'ababuuza kati mumanyi kye munsaba okukola? Kusalako bakazi mabeere. Munsaba nze nzirire ebbeere lya nnyabo. Ndibasalireko mmwe abagwira ndibawe. Mutegeera bulungi. Morove ebbeere. Kigambo bbeere nga kyagalibwa. Kuviira ddala ku mwana muto bw'ati. Agamba abantu mmwe mujooka. Kikola kya bukyose. Nsaleko ebbeere lya nnyabo. Ndibawe mmwe mbumusa. Asagafulla emirundi 9 tosobola kikola bannange. You see? Yeah. And you know what he concluded with? No. Baana abasajja bayala babawe emmere. Okay. Babawe emimumbo gy'emmere 11 n'ebisambi by'ente. Mbuuza baali bameka? How many? The 2 of them. Buli omu ekisambi n'omiwumbo gye 6. Naye okimanyi tebakuwa mmere n'ogirekawo. Bakola batya? Punishments z'Abafirika. Babassa mmere. They ate and ate. And they collapsed. Did they collapse? Until they asked for forgiveness. Kyekugamba nti Abafirika tuli bagagga bavundu. Who dares? Nowa omulabe wo ekibonerezo nga kyakulya such delicious food efumbiddwa ng'emmere bagisaanise bulungi. Nawe leka kusudiya. Mumanye emmere y'omu lubiri va ku luno olusuku lwammwe simanyi olwakutuka. Leka kutusudiya. Kebeere ya however good it might be. Wetunuulira mu mbeera nga otudde mu maaso g'omuwumbo gw'emmere. Nkyali 12. Just imagine n'ogumu bwe goti tosobola gusoosootolako kugamba nti olina w'otuuka. Ekikola bene kye yakola kyali kyakuduula. Okay. Era bye bimu ku bintu bye batuwalanira. We have plenty. We do. Okay. Yeah, for survival, plenty. So, that is how far obukojja gye busobola okulaga. Nti patterning okulyakwo, which is the basic survival need omuntu gy'oyinza okwetaaga. Bukojja bwe bukibeera mu ki? Ne wootawana ebbeere lya nnyabo era gye tulya eva mu ttaka. Eva mu nnyabo. Kyekikeza n'ogamba nti maama Buganda, our motherland. Tetumusobola muyita taata Buganda. Era tumuyita nnyaffe Uganda. Taata mukyakaze tayinza kubeera wansi eyo. Oli abeera buli ddakiika mu prosesi y'okubanga aleeta. Asakirira. Yeah, then the protection. You can't protect from below. You salute. I salute you women. But saluting it. Mukitegedde obukulu bwammwe. Ate awo nno singa bwe muteeragajjalira bannange ne muteesuulirayo gwannagamba. Kubanga muli bakulu nnyo mu nsonga zino. N'ate mu abasinza oteekamu amaanyi ozisoola. Kyova abakazi babagamba nnyo. Muwunyeeko wansi. Kikulu nnyo omukazi okuwunyako wansi. Kubanga awo wansi w'owunya muganda wo. Mulina okubeera Nalongo yangu wakomangu ekigambo kitereeze. Sagala mugundi bagira ate Nalongo yatandise okwogera ebigambo batya. Luganda ekitegeeza okulima. Like smell the soil. Okay. Smell the soil. Okay. Bend down and smell the soil. Okay. You can only do that ng'olima. Kitegeera. Naye ffe twagaye tufunagana amalala. Si malala Nalongo si malala. Yeah. Just twesanga nga tuli busy. Since we are busy, kati twesanga ng'emirimu emimu twagikwasa abalala bagikole. Oba okitegeera munnange? Bwe mwasooka okukikola. Kale ndowooza mulaba lwaki obukojja bukulu nnyo. Nti butulera
ne butuliisa ne butuwangaaza nga butugabirira ebbanga lyonna. Obwo bwe bukulu bw'obukojja. In that, we singa bukeera enkya ne bugamba nti no, we are not into this. Gwe survival yeba teriiwo. You're not going to survive. How? Ng'oli mwana muto nga toyonka. How? Kubanga gabeere mabeere nti gante era gabeere ga mabeere gante nga nkazi. Owulidde? So togenda gamba nti no, obwo tebuba bukojja bwo. So ate musomesa ajjukira n'ekirala nti obukojja bwe bulina obuvunaanyizibwa obugenda otutunuza wa ekika kyaffe gye kiri. Eyo ensonga Nnaalongo nkulu nnyo gy'oyogedde. W'ekikojja at the end of the day ekika kyo kisobola okukyuka n'egiba mirundi 100 naye obukojja tebukyuka kubanga there is no way this woman gy'agenda kwegaana mu mwana gwe yakeera enkya n'azaala nga ffenna twaliwo ng'amusiba. Ne wamwegana n'agamba nti kati omuzaalukuse. Ne wagamba nti amuzaalukuse. Tekijjawo kiri nti yakola ki. Twamulaba. Era basigala bamanyi nti gwe yamuzaala. Gwe wamuleeta mu nsi muno. So you know exactly where this child belongs. Kakati gwe ssebo oba nnyabo. Abadde akyanyoomerera obukojja. Waba obunyoomerera. Ng'okyabunyomerera. My dear, omukisa ogusooka gugenda kuva bukojja. Nze kyentunulamu ne ŋŋamba nti we baba balina obuyinza obutulaga mu kika ewaffe kitegeeza gattako kiri nti era be bagenda okuwa obuyinza okusamirira empewo ziri. Butereeza. Ate kati onoosamira otya ng'obukojja tebukutadde. Nga tebukutadde. Eri kika kyo. Kakitegeeza mu zino ensonga bakulu nnyo. Actually be basinga okubeera abakulu. If you have to look at it that way. Nga tutunudde mu daily life, batubeererawo batya, tusurvivinga tutya, wetudda ku side y'omulonde, oba omuntu yenna ali mu zino ensonga, ogattirako ebyo nti ate obukojja bulina kinene kye bugattako ku nsonga zino. Kale twalibadde nga tetwesuulirayo gwonna gamba ku nsonga y'abamaama bano bakojjaffe bakulu nnyo mu bulamu bwaffe. Tekimala kubanga omanyi maama wo alina bannyina alina abaamuzaala. Kale bonna oteekeddwa okubanga one moment in life owaayo obudde gye bali n'omanya bwe bali butyabo osobola okuyimbirawo okuyamba ne weenyigira mu nsonga zaabwe and their well-being. Abantu bagenze Nnaalongo ne babubu. What is the word? Njagala nfuna ekigambo ekituufu ekyokozesa. Omuntu okubanga omutute mukubo eritali ttuufu engeri y'okujja omuntu ku mulamu okuwabisibwa. Oli n'amulaga nti gwe kasita ogenda mu kika n'osamira bino ebyebukojja tebikwatako kuba ekyo si kika kyo si kika kyo ebikolebwa eyo tebikwatako. Ate at the end of it all obaamu nekiri ekigamba nti ndaba sigamba nti oba balina ensonga gye bagenda okunkolerako oba nti banankwasa kino na kino nti oba bagenda kuwongerera lubaale wange. So omuntu n'alaga munne nti bino ebyebukojja si bya makulu. Gwe fokasinga nnyo eri mu kika ewammwe tunuulira lubaale akubanja kwegamba ne bakutunuza eri. That is a misconcept kubanga kubalire muganda wange lubaale w'ebukojja nga takutadde kukola nsonga za kika. You ain't going anywhere. Togenda zikola zitereere. Tosobola. How? Tosobola. Kubanga akulinako obuyinza to an extent nti maama wayinza n'okukeera ekya nakugamba eyo si gye bakuzaala. Ng'amaze n'okusamira ne bakusiba n'amaliba and everything. N'olyoka olaba lubaale ng'ali perplexed ye yennyini. You know? Kati ne badde ate buzi mu ntalo. Ate abakyala abo obalaba okumanya nze mbawa ekitiibwa bagenze ne bakwata abaana ne babakoleza mbika ebitali byabwe. Ate ne batabagamba. Ne baba balongo. Ne baba balongo. Kyova olaba omukyala mute waba yasalawo kuuma ekyama akikuuma. Wadde beefula nti balina olugambo naye abakazi bamanyi okuuma ebyama. Exactly. Ate wano mu bwongo bw'Abaganda bannange kite tewali kitasobola kukolebwa. Everything is possible. Everything is possible. So nga tutegedde obukulu bw'obukojja tugenda kulaba ate mu episode eziddako obukojja nga bubanja butya ye lwaki bubanja. You know, those are some of the issues that tugenda okutunuulira
lwaki bubanja waliwo asinga okwesunga paati eyo ey'okubanga abuuza ekibuuzo kye kati lwaki babeera bamanja kati lwaki babeera bamanja nze siri mwana waabwe kale munnaffe gwe yateekayo ekibuuzo ekyo lindirira olabe lwaki obukojja bubanga bukubanja nga tonnaba kwevuma bino nabiri nakwogera bisongovu tujja kutunuulira nti omanyi otya nti obukojja bwakulonda then tulabe oyawula otya obukojja obw'obuzaale nga bukubanja ku bukojja obw'obutonzi nga bukubanja naye ng'ebyo byonna lwaki oba teweekuumirako omukutu gwaffe guno ogw'enalubalirwa divine obenga omanyisibwa yes bino ebintu mulina okubimanya invat bw'onaasalirawo omanyi abamu tebannasalawo kola nsonga za lubaale omuntu abeera wano nga subscribinga wano nawali kisi kibi ekyo kirungi nnyo era I advise you ojja kubajja mu omuganda akyogera atya addingana amawolu yagajja mu kyo wuliriza wano nawane osengejje ogambe until there is omulamu here why not kale weekumireko omukutu gwaffe akome atakomera mpeera weewaawo